Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Exercise the discretion of this honorable court and release the accused person on bail on the following terms. Condition number 1. The accused person is released on bail of Uganda shillings 3 million cash. The accused person is ordered not to interfere with the position witnesses while on bail. Ordered not to interfere with the prosecution witnesses. The accused is ordered to desist from any violent conduct while on bail. Both parties are hereby ordered to be civil as this case is going on. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 3 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala okubeera nga mbebaza gyonna gye mugenda maaso n'okuba nga mutuusaako engalo. Nze Deni Beyond the newsroom gwe mukutu kw'osinzira ogenda maaso n'okubeera nga ate otulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'osinzidde. Olunaku olwaleero tuli wano eno ku kooti e Mengo era ku nsonga za Mzee Kamali Paul nga nno abadde atunkana mukyala we yamanyikiddwa nga Verona Abajika. Ono nno nga amuvunaana omusango gw'okubeera nga munnanga atwala ebyapa bye. Jjukira musajja mukulu ono mulwadde ali mu mbeera embi ennyo nyini ddala nga yeetaaga okubeera nga lwakiri afuna ebyapa byagende mu maaso n'okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro nga ajjanjabwa ensigo. Ajjukira nti baali bagezaako okuba nga bakola process ya transplant nga bagenda gikolera mu ggwanga limanyikiddwa nga erya India, naye sente ne zimulimitinga ng'ebimu ku ebyo bye yeetaaga kwegenda mu maaso n'okuba nga oba oliawo atunda ezimu ku property ze asobole okugenda mu maaso n'okubeera nga yejjanjaba. Olunaku olwaleero omulamuzi wa kooti eno agenze mu maaso n'okuba nga akkiriza bail application y'omukyala amanyikiddwa nga Verona Bajika n'amutegeeza nti nno bail ye ekkiriziddwa wabula ng'alina okusasula miliyoni 3 ez'obuliwo ate nga n'abo abagenda mu maaso n'okubeera nga bamweyimirira bagenda maaso n'okuba nga basasula miliyoni 15 ez'obutaliiwo. Ne babateekako condition ez'okubeera nga balabika mu kooti naddala we baba beetaagisiza ate n'ekirala obuta interfering oba obutagenda mu maaso nakubeera nga bataataaganya bawawaabirwa oba abawaabira nga tebabataataaganya. N'agamba teyeetaaga kulaba abantu oba omu ku bano ku njuyi zombi nga batataaganya obujulizi. So ezo z'ensonga ezigenze mu maaso n'okuba nga zitambula ku kooti naye okusinziira ku mbeera y'omwami amanyikiddwa nga Kamali Po ekyamazima amatuufu oliwo watuuse naye ndaba nga amaanyi gamuweddemu era ekituufu kiri nti yeetaaga ssaala zokka. Njagala ngende maaso n'okuba nga nkuwa court session yeno nga bwegenze maaso n'okutambula n'ensalawo y'omulamuzi. Aged 54 years of age. Omukyalo w'emyaka 54 egy'obukulu. Mufumbira by tribe. Mufumbira. Housewife. Mukyala. President of Mutundwe, Lubaga Division, Kampala District. Abeera Mutundwe mu Lubaga mu bendobendo ly'e Kampala. Stand charges with the offence of concealing a deed. Avunaanibwa omusango gw'okubuzaabuza ebyapa. Contrary section 259 of the Penal Code. Ekikontana n'akawaayiro 259 mu kitabo eky'ebibonerezo. Her lawyers led by Counsel Nsereko Sauda. Abamuwolereza abakulembeddwamu Counsel Nsereko Sauda applied for her bail. Bamusabira okweyimirirwa. Which was opposed by the land residents senior state attorney. Ekyaganibwa omuwabi wa gavumenti. This court has had the opportunity of hearing both sides. Kooti eno efunye omukisa okuliza enjuyi zombi. Looked at the sureties presented. Yatunuulira abaamweyimirirwa and a couple of documents introducing the sureties to court. N'ebiwandiiko ebyayanjula abaamweyimirira mu kooti.
Article 23, 6A and C of the 1995 Constitution of Uganda as amended akawaayiro 23 akatundu ak'omukaaga akatundu A akassemateeka wa Uganda provides for a right to accuse the person to apply for bail. kawa eddembe omuntu yenna omwawaabirwa okusaba okweyimirirwa. The grant of the same is the discretion of court. Era ng'amaanyi gali eri kooti okusalawo oba yeeyimirirwa oba teyeeyimirirwa. Guided by the law. Nga kigayidingibwa etteeka. Under Article 28(3)A of the 1995 Constitution of Uganda as amended, wansi w'akayaayiro 28 akatundutundu akokusatu the accused person is still presumed innocent omwawaabirwa akyatwalibwanga atalina musango until proved guilty by the state akakasiddwa omuwaabi wa gavumenti or if she voluntarily proves guilty. oba nga ye kennyini akkiriza omusango. Section 75-77 of the Magistrate Courts Act akawaayiro 75 ne 77 mu kitabo ky'abalamuzi states standards that must be met by the applicant applying for bail in court. kiteekawo ebyetaagisa omuntu yenna okusaba okweyimirirwa. Among them is the nature of the offence, mu byo mulimu ekika ky'omusango, whether the applicant has a fixed place of abode, oba nga omuwawaabirwa alina ekifo ekyenkalakalira ky'abeeramu, whether the applicant has substantial sureties, oba nga omuwawaabirwa alina abantu abayimiridde abamweyimirira, whether the applicant has letters of introduction and an identification document, oba nga omuwawaabirwa alina ebiwandiiko ebimwogerako. The 2022 Constitutional Court Bail Guidelines ekitabo ekiraga ebyetaagisa mu kweyimirirwa ekyafulumizibwa 2022 also sets conditions for the applicant applying for bail in court. nakyo kiraga ebyetaagisa omwawaabirwa okusobola okweyimirirwa mu kooti. The Land State Attorney objected to the bail application, omuwaabi wa gavumenti yagaana okweyimirirwa kuno, submitting that according to the information provided by the investigating officer ng'alaga nti ebyaweebwayo omunoonyereza ku musango guno through her affidavit in opposition to bail, ng'ayita mu kiwandiiko ekyaweebwa mu kweyimirirwa kuno, the applicant in this case, she avers that the applicant in this case is threatening the life of the complainant, Mr. Kamali, kigambibwa nti omwawaabirwa atiisatiisa omuwaabi, that she is a violent person. era nga muntu wa bulabe ddala, Even during her arrest, nga ne baali bamukwata she assaulted the police officers, yatuusa obulabe ku her basirikale and her children. ye n'abaana be, That once she is released on bail, nti era bw'anaateebwa mu kweyimirirwa she is likely to commit other offences. asuubirwa okuba nga ajja kukola emisango emirala. In rejoinder, in reply, mu kwanukula, counsel for the applicant submitted that such evidence, such information was not evidenced, omuwolereza w'omuwawaabirwa agamba nti nno tewali bujulizi bulaga ku ekyo, prove those allegations, obuteekawo obujulizi ku ekyo that her kimu, client is still innocent nti omuntu we ye talina musango until this honorable court proves otherwise. paka ng'eno kooti eraga nti alina omusango. This court has had the opportunity of hearing this case right from the beginning. okusogulirizibwa enjuyi zombi okuva ddala ku ntandikwa, It has seen the tempers of parties. erabye obusungu ku njuyi zombi, They are quite high. era nti obusungu buno buli wala. Both parties need to calm down enjuyi zombi zeetaaga okukakkana and proceed legally, zitambulire mu mateeka, since they are all represented kubanga bonna by their respective lawyers. balina bannamateeka baabwe. The state submitted that the applicant for this bail application needs to surrender the said title deeds to court, omuwaabi wa gavumenti agamba omwawaabirwa alina okuwanika eri kooti, needs to submit the title deeds okuleeta ebyapa mu maaso ga kooti as an assurance ng'okukakasa that she is committed to justice. nti ayagala obwenkanya. This can be handled through an amicable mediation kino kirina kukolebwa nga bafunye okutabagana between parties. wakati w'enjuyi zombi. I need to remind parties Ekooti eno erina okujjukiza enjuyi zombi that at this stage of the trial, nti kwekuno okuwoza the accused person is still presumed innocent in the face of the law. omwawaabirwa akyatwalibwa ng'omuntu atalina musango mu mateeka. It is her conduct
during the hearing of this case that can maybe prove otherwise, or the evidence produced against her. For instance, the state submitted that she is a violent person who may attack the complainant while on bail. If that is done with evidence, then it can convince this court to determine otherwise. This court was made aware that this offense originated from the family conflict or disagreements. Such a matter can be handled maturely in a civil manner without putting anybody on gunpoint. I will therefore exercise the discretion of this honorable court. I will therefore exercise the discretion of this honorable court and release the accused person on bail on the following terms. Condition number 1. The accused person is released on bail of Uganda shillings 3 million cash. Each surety is bonded to pay 15 million non-cash. 15 million. The accused person is ordered to be of good conduct while on bail and to respect the court orders and its schedules for hearing of this case. Number 3. The accused person is ordered not to interfere with the position witnesses while on bail. Ordered not to interfere with the prosecution witnesses. The accused is ordered to desist from any violent conduct while on bail. Both parties are hereby ordered to be civil as this case is going on. It is so ordered. Now, this case is going to come on 17th of February 2025 at midday. Formation. Ensonga ezo nga bw'oziraba bwezi tezigeze maaso n'okubeera nga zitambula. Kaakati nno okusinziira ku looya wa Mzee kamali atutegeezezza nti kiri mu mateeka omuntu yenna waneno mu ggwanga Uganda ogenda maaso n'okubeera nga mwatu afuna bail, era singa abagisabye ddembe lye lyabwebanga ogenda maaso n'okubeera nga afuna bail application. Ebigambo bino katubiwulirize ebya looya wa Mzee kamali then kwoteekane mutabani we ate era tukomewo. Erimuweebwa ssemateeka okusobola okukola ki? Okweyimirira awuze nga ava bweru naye nga client waffe akyagenda mu maaso n'okusiikinga justice okusinziira ku bulwadde bwaliko asobola okugenda mu ddwaliro y'ejjanjabe. Mu bumpimpi tetujja kumenyamenya biri mu musango olw'okwewala subjudice rule. Kanso tuwulidde okusinziira ne kutetulabye Mzee alinga aweddemu amaanyi. Alinga aweddemu amaanyi, alinga alaba nti olyawo waliwo tatambudde bulungi. Mzee taweddemu maanyi, Mzee just bulwadde tali bulungi naye taweddemu maanyi, akyalina obwesigwa mu kooti, taweddemu maanyi era akyalina essuubi nti kooti ejja muyamba osobola okufuna obwenkanya. Buli bwe twali wano twatugamba nti obumu ku bukwakkulizo bwe mwali mutaddewo mwenga mmwe mwali musaba ebyapa ebibakayanya bano enjuyi zombiri babireete mu kooti naye leero tetubirabye ate omulamuzi n'awa wawaalibwa bail. Ekyo kooti ekyogeddeko ekisooka omuntu yenna alina gwe bawaabye gwe baloopye oba gwe bawaabidde abeera n'eddembe lya presumption of innocent. Omusango aba talina musango nga kooti yakasiza alina omusango. Te mukimanyi bulungi subject matter byapa. Kooti ye kennyini
ekyogedde negamba ekisooka presuming talina musango gonna kiba kitegeeza ebyapa tabiina. Kasita agamba talina musango kiba kitegeeza ebyapa tabiina. N'atuwa olunaku lwe tukomawo atandika okubiriza omusango era tumanya we gunaaba bakakasiza kooti ebyapa abiina ebyapa bajja bireeta mu kooti. Kyesinza kiwaako garanti. Erinnya Mahazi Ismail. Yes. Kati tusuubire ki mu kooti eddako okutuula? Kooti eddako okutuula omusango gugenda kuwulirizibwa. Guno ogw'ebyapa? Ogw'ebyapa. Yes, kyekiddako. Era mwe ng'abaana ffe ng'abaana mama okumuwa bail tekibadde kyakusika muguwa kuba ddembe lye ekyo kiri mu ssemateeka naye tekigamba nti omusango gukoze eki gusaliddwa oba guggaddwa. So omulamuzi abadde abayise ennaku z'omwezi 17 bagenda kulebe batandika okuwuliriza omusango then ebiseke tujja birinda ebinaaba bivudde mu kooti. Naye ekyokuwa mama bail ekyo tetukiina mu buzibu kuba naffe twagala mirembe ng'abaana twagala bateese bakkaanye. Ensonga z'abazadde lwakimuzivaamu kubanga tulidde ensonga esinga okuba enkulu. Ensonga z'abazadde twagezaako okuzeewala naye twagenda okulaba nga Mzee ngeri mulwadde bamuyuuya bamuzeeri bamuyodde bamukubye mu kamotoka ne tugamba nti baana baana nga bo balinga abagamba nti Mzee teyazaala baana balala. Kati ffe twavaayo okulaga baganda baffe nti Mzee si mugu teyazaala bukka naffe tuli baana twali tulina okumulwalira okulaba nti naye afuna obuki obwenkanya. Nze ndi mwana wa kubiri mu baana ba Mzee Kamali bonna. Mzee Kamali alina abaana 13 bano abaana bali bana naye mu bana abaana ndowooza banzirako nga gwa 6 oba gwakuta kitegeeza bato nnyo ku ffe. So ate nange ninawe mukulu wange ate wali era nzirako bano abaana gwe baddako. Kati obujjanjabi Mzee kubanga kirabisa okuba nti ebyapa nga 17 kati Mzee ku kyobujjanjabi Mzee ku kyobujjanjabi era agenda gezaako katugamba nti agenda kweyiya nga wabadde akola ki wabadde awamanta nga bwalinda kooti naye tetumanyi kuba kati right now era tumuddusa mu ddwaliro ssente tayina ebyapa babisaako kavieti omukyala ebyapa akyabiremedde nekyo katulinde kooti ekyo yegenda okikola ki okitunulamu ekya Mzee nga 17. Mwebale genda maaso n'okuba nga mutugoberera banywanyi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze tukyatukuleetera ate ku mukutu guno. Nze Deni Beyond the Newsroom nkoze ne Mr. Shan owa X Media ku kamera. Mwebale Jobless. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.